Katonda omwesigwa tukwebaza ayi kabaka abakabaka kitiibwa ky'amawanga tukugulumiza nga tukusinza mukama tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu olw'omukka gw'otuwa mukama tukwebaza olw'omukono gwo ogutuzukusa buli lunaku taata nsabira buli muntu yenna mukama angoberera ku buli vidiyo gye nteekayo taata leka alabe omukisa leka alabe omukono gwo mukama agukola mu bulamu bwe baako nekyokyusa mu bulamu bwe mukama nsabira abali mu malwaliro leka omukono gwo mukama omujjanjabi era omuwonya gubasisinkane tuma ekigambo kyo mukama kibanunule bonna abali mu kuzikira kw'amabanja kw'endwadde ak'embeera byonna mukama leka ekigambo kyo kibanunula ayi kabaka abakabaka tambuza mukama omukisa gwe eri abantu bo mukama leka bafune ekisa mukama bayibuli egambye nti twalokoka lwa kisa si lwa bikolwa byaffe wabula kisa na kukkiriza leka ekisa ekyo mukama eky'obulokozi kikome ku bantu bo mukama leka omukono gwo guwanvuwe gye bali guleme kuyimpewa ayi kabaka abakabaka amatugo gaggulwe gye bali galeme kuggalwa ayi mukama leka balabe omukisa mu maaso go mukama maamira mu mitima gyabwe maamira mu mitima gyabwe taata lungamya emitima gyabwe taata tukusabayo omusumba omulungi oli katonda akebera emitima tukusaba mukama otulungamye kebera emitima gyaffe mukama otulongoose munda muffe mu birowoozo byaffe ne mu kufumiitiriza kwaffe taata nga tugenda okuwulira ekigambo kyo tukusaba omwoyo omutukuvu amaamire ku ffe leka ekigambo kyo kibeere ensigo egwa ku ttaka eddungi mu mitima gyaffe ekigambo kyo kyetuuke munda muffe kizimbulukuke mukama kibeere ekyokulwanyisa gye tuli ayi kabaka abakabaka byonna mbikusabye okuyita mu nnya lya mukama waffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu amen and amen mukama abawe omukisa nga tugenda okuwulira ekigambo kye tugenda kusoma mu kitabo eby'omirembe ekyokubiri essula ya 28 olunyiriri lwa 9 bayibuli egambye nti katonda akebera mutima era akema emmeeme katonda ategeera ddala okufumiitiriza kwaffe n'ebirowoozo byaffe so baganda bange ekiseera kituuse ekyokunoonya katonda ekiseera kituuse ekyokusembeza katonda ekiseera kituuse ekyokutereza emitima gyaffe eri mukama bwe tuba twetaaga okulaba ku katonda tulina okuba nga tuteekateeka emitima gyaffe bwe tuba twetaaga naffe tutambule nga tuwulira nga kristo ali mu ffe tulina okuba nga tuteekateeka emitima gyaffe nga tugitukuza nga tukwata ekigambo kye n'ebiragiro bye mukama abampeera omukisa bayibuli eyogedde mu kitabo ky'ebyomumirembe ekisooka 28 olunyiriri lwa 9 lugambye nti nga ebigambo bino nga davidi abigamba mutabani we sulemaani kubanga bwe tutunulira ekyawandiikibwa kino katonda yagamba david nti gwe togenda kunzimbira nnyumba togenda kuzimbira linnya lyange nnyumba kubanga gwe oli musajja wa ntalo ate oyiye omusaayi mungi so mukama n'alonda mutabani wa david sulemaani nga yalina okuzimbira mukama ennyumba nzikiriza nti mummwe waliwo mukama gwalonze mu famire yo yonna nga mukama alonze gwe nga gwagenda omukolera omulimu gwagenda okutuukiriza okuweereza kwa katonda gwagenda okukola missoni ya katonda so mbagamba nti tuteeketeke emitima gyaffe mukama asobola okujja mu famire erimu emizimu erimu emiyembe erimu emisambwa n'alondamu omuntu omu so nzikiriza nti gwawulira ekigambo kino saawa zino gwe mukama gwalonze okubanga otuukiriza missoni ye mu bulamu buno obw'ensi okitegeera so nkugamba nti teekateeka omutima gwo david agamba mutabani we egundi ebigambo bino nga mukama amugambye nti gwe togenda kunzimbira nyumba wabula mutabani wo yagenda okunzimbira nyumba nawe kenyini oyinza okuba nga gwe togenda kukolera mukama mulimu naye ng'ate mutabani wo yagenda okukola ki okukolera mukama omulimu so mbagamba baganda bantu tuteeketeeke emitima gyaffe tukkirize kristo abeere mu mitima gyaffe david agamba mutabani we mu lunyiriri lw'omwenda nti naawe sulemaani mutabani wange tegeera katonda wa kitaawo omuweerezenga n'omutima gwo ogutuukiridde n'emmeeme esanyuka kubanga mukama akebera mitima gyonna era ategeera okufumiitiriza kwonna okw'ebirowoozo bw'onoomunoonyanga anaalabikiranga gy'oli naye bw'onoomuvangako anaakugobanga emirembe gyonna nti katonda bwe tunoonya kristo bwe tunoonya okumanya ekigambo kya kristo atulabikira omukama atulabikira era abeera gye tuli naye bwe tumuvaako naye atugoba n'atusindika mu bubi okitegeera ojja kugamba nti katonda atayagala muntu kukola kibi lwaki ate abaamugoba lwaki abaamusindika mu kitabo ky'abaluumi mulimu olunyiriri olugamba baluumi oba mmeka mulimu olunyiriri olugamba nti kubanga baagaana
okubeera ne Katonda mu magezi gaabwe kyeyava yabawaayo eri emyoyo egitakkirizibwa okukola ng'ebitasaana. Nti bwe tugaana Katonda okubeera naffe mu magezi gaffe mu kutegeera kwaffe, Katonda naye atuggyako emikono n'atugoba. Bw'otunulira abaana b'Isirayiri baali bava mu Misiri, baatuuka mu ddungu ne bakola ekibi, ne bakola ennyana, ne basinza Katonda ow'ennyana ne bagamba oyo yabajje mu Misiri. Katonda n'abavaako. So bwe tuva awali Katonda ne Katonda atuvaako. Naye bwe tusembera Katonda ne tunoonya amaaso ga Katonda, Bayibuli egamba nti munoonye amaaso gange. Okitegeera? Munoonye amaaso ga Mukama. So bwe tunoonya Katonda atulabikira, kubanga Katonda akebera mitima. Mukama akebera mitima. Okitegeera? Ne bw'onoofuba okusoma Bayibuli, ne bw'onoofuba okugenda mu kyaki, naye ng'omutima gwo teguteeredde mu maaso ga Katonda, tolina kyogenda kusanyusa Katonda. Kyova olaba Bayibuli gundi David yagamba mutabani we nti omuweerezenga n'omutima ogutuukiridde. Katonda yeetaga tumuweereze n'omutima ogutuukiridde, tumuwe n'omutima ogutuukiridde, kubanga akebera mitima era ategeera okulowooza kwaffe n'okufumiitiriza kwaffe. So oba tonaba nakulowooza nga Katonda yategedde dda. Kyova olaba Yesu yatugamba nti temusabanga bali abaddiŋŋana ebigambo, kubanga mwe muba temunaba nakusaba nga ne Katonda yategedde dda kye mwetaaga. So ffe mu maaso ga Katonda tugenda bugenzi kumujjukiza nga Mukama njagala kino, Mukama munnange nzijukira, naye Katonda aba amanyi, kubanga asobola n'okutegeera nti olunaku olw'enkya Saala agenda kuzuukuka ng'omubiri gwe munafu, naye ku ssaawa nga 6 ajja kuba afunye amaanyi. Kyo tulina okuba nga twewaayo eri Katonda. Mu kitabu kya Yokaana 14 olunyi 21, Yesu agambye abayigirizwa be, agambye nti 21 agambye nti alina ebiragiro byange n'abikola, oyo nga yanjagala. Anjagala anaayagalibwanga Kitange, nange naamwagalanga n'amulabikiranga. Bwe tubeera n'ebiragiro bya Kristo ne tubikwata ne tubikola, kitumanyisa bumanyisa nti Katonda waffe tumwagala, Yesu tumwagala, era naye ajja kutwagala, ne Kitaawe ali mu ggulu ajja kutwagala, era ajja kuba atulabikira. Naye bwe tutakwatenga biragiro bya Katonda, bwe tutakwatenga kiragiro kya Kristo, olunyi 23 lugambye nti Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange. Nti bwe twagala Kristo tulina okuba nga tukwata ekigambo kye, ate era ne tukikola. Tuleme kukikwata bukwasi ne tuteekaawo, naye tulina okuba nga tukikola. Okitegeera? Nti bwe twagala Kristo tulina okuba nga tukola ekigambo kye, era ne Kitange anaamwagalanga, era tunajjanga gy'ali, tunaatuulanga gy'ali. Bwe twagala Kristo ne tukwata ekigambo kyo ne tukikola, Kristo agambye ajja kujjanga gye tuli, ajja tulabikiranga, ajja kutuulanga we tuli. Tujja kuba nga tukola ekintu nga tukikola ne Katonda. Okitegeera? So David yakuutira mutabani we n'amugamba nti bw'onoonoonyanga Mukama anaalabikiranga gy'oli, naye bw'onoomuvangako naye ajja kukugobanga emirembe gyonna. Katonda asobola okukugoba mu maaso ge. Bw'otunulira gundi kabaka gundi Sawulo yatuuka ekiseera n'ava ku Mukama, naye Mukama n'amuvaako n'amulekera kitiibwa. Waliwo abantu bangi nga balina bitiibwa, naye ng'omukono gwa Mukama gwabavaako. So bwe tukola Katonda by'atayagala, Katonda atugoba mu maaso ge. Okitegeera? Katonda atugoba mu maaso ge. Bayibuli egamba nti munoonye Mukama, munoonye amaaso ge nga bw'akyayinza okubeera okumpi. Waliwo akaseera Mukama kagenda okuddayo mu kifo kye yeekweke, nga ne bwe tumukoowoola tatuwulira, kubanga tugaanye okukwata ekigambo kya Katonda, tugaanye okusemberera Katonda, tugaanye okuwulira eddoboozi lya Katonda. So mbagamba baganda bange, mukomeewo eri Katonda, mukomeewo eri Kristo, tunoonye Kristo, kubanga Bayibuli egamba nti Katonda ayagala abo abamwagala era abanyiikira okukola ki? Okumunoonya. Buli lwe tunyiikira okunoonya Katonda, Katonda tuba tumusembeza, tuba tumusika okutusemberera. Buli lw'onyiikira okusembeza okunoonya Katonda, okusoma ekigambo kya Katonda, oba osika Katonda kukusemberera, oba osika Kristo okubeera kumpi naawe, oba osika Omwoyo Omutukuvu okubeera kumpi naawe. Okitegeera? Buli lw'onyiikira okunoonya Katonda,
Okitegera olunyiro lwabiri mu gundi mu kyebyomumirembe ekisooka 28 tuli olunyiro lwabiri lugambye nti David n'agamba Sulumaani mutabanyi we nti ba n'amaanyi guma omwoyo okikolenga totyanga so totekemukanga kubanga mukama katonda wange ali naawe taakwabulirenga so taakulekenga okutuusa omulimu gwonna ogw'okuweereza ogw'omu nnyumba ya Mukama lwe gulituukirira. Katonda alina ffenna emirimu gye yatutuma. David agamba mutabanyi we nti ba n'amaanyi otuukirize omulimu gwa Katonda kubanga ali wamu naye tagenda kukuleka okutuusa omulimu gwa Katonda omulimu gwe nga guwedde. Katonda buli lwe tumunoonya tubaako n'ekisumuluzo kye tusumulula gy'ali kugamba tubaako n'ensembeza gye tumusembeza n'omulimu gwatutumye gutwanguyira okukola. Okitegeera buli lwe tunoonya Katonda ayongera otusemberera n'omulimu gwatutumye tasobola kukuleka ng'akusindise ku mission tasobola kukuleka nga mission eyo togimaliriza singa oba otambulira mu makubo ge. Yensonga David bwe yali agendanga mu lutalo yasooka n'okubuuza Mukama ngende n'akomawo oba sikomewo. So buli lwe tuba nga tukola ebintu tubeere nga twebuuza ku Katonda kubanga Katonda buli mission gy'akusindikamu aba akuwadde obukuumi naye bw'omuvaako naye agenda kwabulira ojja kutandika okuwulira ng'obuweereza bukalubye. Nze nali mpeerezaako mu gurupu kubanga siri mubuulizi wa njiri nti oba ntambula ku bituuti oba ku makanisa oba ku kubo ntandikidde ku social media obuulira enjiri naye nga obuweereza mbwe nkutandika okubuulira mu gurupu nga bunkalubirira nga simanyi naye bwe nategeera nti guno gwe mulimu gwa Katonda gwansindisa okukola ne nga Mukama kati beera nange. So kati neetuma nga tebantumye mpulira muli nga sikakibwa. Bwe tuba tukola omulimu gwa Katonda nga tulina Katonda tasobola kutuleka mu kkubo nga omulimu gwe tegutuukiridde. So emitima gyaffe tugiteeke muri Mukama tunoonye Kristo kkiriza Kristo abeere mu mutima gwo kkiriza omwoyo omutukuvu akulungamya kukulembere mu buli kimu kubanga Bayibuli egamba nti omwoyo omutukuvu y'anaatulungamya mu mazima gonna. Buli mazima ge weetaaga omwoyo omutukuvu yaliwo kubanga Yesu yagamba nti ajja gye muli y'anaababuuliranga ebyange nammwe mumubuulirenga bye nabagambako kubanga okuva olubereberye mbadde nammwe. So ebintu bino buli mulimu gwonna manya nti guliko obukuumi bwa Katonda. Okujjako ng'ogenze mu kubba Katonda tawerekera mubbi, ng'ogenze mu bwenzi ogwo si mulimu gwa Mukama, ogenze mu kunywa mwenge ogwo si mulimu gwa Mukama, naye omulimu gwa Mukama kwe kubuulira ekigambo kye, kwe kukola Katonda by'ayagala ebimuweesa ekitiibwa. So tuteeketeeke emitima gyaffe tunoonye Katonda naffe atusemberere. Naawe ogambe sometimes neebuuza ne ngamba naye abo abagamba nti Mukama yabatutte mu ggulu Yesu bamusanze mu ggulu bagendayo batya? Ng'ate gamba agenda mu ggulu tajja kudda nga mulamu alaba ku kitaffe tasobola kubeera mulamu ne nga naye abo abagenda mu ggulu ne bagamba nti nalabye ku Katonda ate lwaki baba bakomawo nga balamu? So bwe tusemberera Katonda alina ebyama by'atulaga. Bwe tusemberera Kristo alina amawanika g'ebyama g'atuggulirawo. Tulina ebintu ebingi bye tulaba naye nga tetusoose na kugenda mu ggulu ne weebaka. Kyova la Bayibuli egamba mu kitabo kya Yobu nti Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo ebiri mu tulo ne mu kwolesebwa. Okitegeera? So bwe twebaka Katonda alina bingi by'atwolesa naye buli lwolaba Katonda nga ebeera nkolaganayo okusobola okulaba ebyakabaka bwa Katonda ebeera nkolaganayo gy'olina ne Katonda. Kyova olaba David yakutira mutabanyi we nti beera n'enkolagana ne Katonda, noonya Mukama n'omutima gwo gutuukiridde omuweereza ajja kujjanga gy'oli ajja kukulabikira. So bwe tunoonya Katonda n'omutima ogutuukiridde, bwe tunoonya Kristo ne tukwata ekigambo kino ne tukikola, tuba tumusembeza kumpi naffe. Okitegeera? Tuba tumusembeza kumpi naffe, tuba tusembeza Katonda kumpi naffe. Naye bwe tuva mu makubo ga Katonda, bwe tulekera okunoonya Katonda, tuba aba naye atuvuddeko. Bwe yagamba abaana b'Isirayiri mu kitabo kya Kosiya nti ndiddayo mu kifo kyange okutuusa lwe balitegeera okusobya kwawe ne banoonya amaaso ga Katonda. Bw'alaba ng'ovudde mu kkubo lye addayo mu kifo kye ne yeesirikira.
gwe n'okoola paka lwotereza omutima gwo mu maaso ga Katonda. So tutereze emitima gyaffe, tukkirize Kristo mu mitima gyaffe. Kristo atukuzibe mu mitima gyaffe, tukkirize tukowoole Mukama atuwe omwoyo omutukuvu atulungamye. Eno ensi bw'otaba na mwoyo omutukuvu togenda kumalako, kubanga n'amazima omulaba asobola okugafuula obulimba, naye bw'obeera n'omwoyo omutukuvu asobola okukumanyisa nti ago mazima, okitegeera, oba obwo bulimba. So Mukama abampeera omukisa, tuteeketeeke emitima gyaffe mu maaso ga Katonda, tuweereze Katonda n'omutima gwaffe gwonna. Kola obulungi n'okwagala, kola obulungi n'essanyu, weereza Katonda n'essanyu, weereza Katonda n'omutima ogutuukiridde, okitegeera, weereza Katonda n'omutima ogutuukiridde. Sulemaani bwe yamala okuzimbira Mukama ennyumba, Katonda n'amugamba kati omaliriza omulimu gwange, saba kyonna ky'oyagala. Bwe tumaliriza okukola okwagala kwa Katonda oba okwagala Katonda kintu kyatutumyeko okukola, Katonda naye asooka n'agamba kati omaliriza ogwange, naawe saba nkukolere. So Sulemaani bwe yamala ozimbira Mukama ennyumba, Mukama n'amugamba kati naawe oyagala nkukolere ki? N'amugamba njagala ompe omutima omutegeevu ogunaasaliranga abantu bo emisango egy'ensonga. Mukama n'amugamba osabye kirungi, naye by'otasabye ngenda bikuwa. Teyasaba bugagga, teyasaba bitiibwa, naye mu bakabaka bonna abaaliwo okuva ku bakabaka abaasooka ne kubaliwo kati mu nsi ey'obulamu, teri yali atuse ku bugagga bwa kabaka Sulemaani, teri yali atuse ku kitiibwa kya kabaka Sulemaani, okitegeera. Naye bwe tuba tuvudde mu maaso ga Katonda ne Katonda atuvaako, ekiseera kyatuuka ne Sulemaani naye n'asooka n'ava mu maaso ga Katonda. N'ava mu maaso ga Katonda olw'obwenzi. Ebintu bingi ebitujja mu maaso ga Katonda, naye bwe tusembeza Kristo n'abeera mu mitima gyaffe, bwe tusembeza omwoyo omutukuvu n'abeera mu mitima gyaffe, wabeerawo ekibi kyakukugira. Kyova olaba sometimes oyinza okukola ekintu oba okirowoozeza bulowooza n'owulira ng'omwoyo omutukuvu muli akulumiriza n'ogwa mu maaso ge ne weenenya. Buli lw'owulira nga tolina kikulumiriza mu mutima gw'omanya tonnaba kujjuzibwa mwoyo omutukuvu. Buli lw'okola ekibi n'olaba nga tolina kikulumiriza, oyogedde ekigambo ekibi tolina kikulumiriza, muganda wange genda mu maviivi weenenye osabe Mukama akuwa omwoyo omutukuvu, kubanga omwoyo omutukuvu yatuyamba okukola obutuukirivu, yatuyamba okutambulira mu maaso ga Katonda, okitegeera. So mbagamba baganda bange, mukkirize Kristo atukizibe emitima gyaffe, tuweebwe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Bwe tukkiriza Kristo tuweebwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu kirabo ekituweebwa buli lw'okkiriza Kristo. So tukkirize Kristo abeere mu mitima gyaffe, tuweereze Katonda n'omutima ogusanyuka era ogutuukiridde. Abamu ku ffe Katonda baalonze okutuukiriza omulimu gwe mu famire zaffe zonna. Nze nva mu famire ensamize, nva mu famire ensiraamu, naye Mukama yannonda okubanga nsobola okutuukiriza omulimu gwe, era ye kati lwe lugendo lwe natandika oba lwe ntandise. Era buli lunaku nsaba Mukama nnyamba, kubanga bangi abatuuse mu makati g'ekkubo, mu makati g'olugendo ne bagwa. Samusoni yali muwonge ng'alina amaanyi, ng'eggulu limuwuya ne Katonda amuwuya, naye bwe yatuuka ku kisambi kya Dalila ebisambi by'omukazi ne bimusuula. So abantu bangi batandise ne Mukama ne bagwa, naye twetaaga kisa kya Katonda. So tutambule ne Mukama nga n'ekisa kye bwe kibeera naffe. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bannange tukkirize Kristo, ebiseera biweddeyo. Kkiriza Kristo, tolinda kulwala kugenda ku kitanda, kubanga tomanya oyinza okufa nga toyatudde Kristo. Naye ate Bayibuli egambye nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Kati muganda wange bw'ofiira wano wajjolaga, bw'ofiira wano wajjolaga. Abamu mugamba nti kamala okola ebibi, bwe ndiraba nga obulamu bwawe bugenda ndyoke njatule Kristo. Ojja kutuuka ekiseera nga tewali akwatuza Kristo, nga n'akaseera tewakyali. Ebiseera by'olina ng'osoomuuka buli lunaku, ke kaseera Mukama kakuwa. Mugambe Mukama, omukono gwe wagamba nti Yesu yagamba nti teri ajja gy'ali nga kitaffe ali mu ggulu tatuwaludde. So Katonda bw'akuwa ekisa eky'okulokoka, mukwano lokoka. Bw'okiwulira mu mutima gwo nga wandyagadde okulokoka, lokoka. Mu kulokoka temuli kwejjusa, okitegeera, mu kulokoka temuli kwejjusa, kubanga waliwo obulamu obusuubize, waliwo obulamu obutaggwaawo, mulimu essanyu. Weekanga osese nga tolina nakikuseseza olw'essanyu Kristo akubeera mu ggwe. So mbagala nnyo baganda bange,
mukama abampeera omukisa mukize kristo yesu awonya era alokola okitegeera ojja kugamba nti abasumba abafa lwaki tabawonya munnange oluusi kiba kiseera ekiseera kyo kiba kituuse okitegeera naye katonda talina ndwadde gy'atawonya talina bulwadde bw'atawonya talina gw'atalokola buli omu asobola omumulokola mutabanyi wa bujjagaali yalokoka gwani atalokoka muganda wange bw'abanga mukama asobola okugonza ejjinja n'aligonza ne lifuuka ekinyamanyama naawe omutima gwo kisoboka totya kujja eri kristo nti ebibi byo bingi yesu yajjirira ffe ababi aboonoonyi nze nali mwonoonyi nafuuwanga emmindi nanaabanga emisaayi gy'enkoko nze byemukubulira ge mazima nagendanga mu basamize nanywanga ebidagala n'ebimu ne babinsala okitegeera ziriyizi ne tutambula nazo naye mukama yansasa naawe asobola okukusaasira okitegeera asobola okukusaasira katonda mwesigwa abanga yansonyiwa nze eyagendako ne mubbala n'enywa omwenge eyagendako oluusi ne mukwetunda n'ogamba kangende ne bake n'omusajja ono nfune ekikumi ekyokulya naye nga togenze ku street bw'abanga yasobola okundokola nze naawe asobola okukulokola okitegeera naawe asobola okukulokola nze akubuulira ssaawa zino nanywanga emmindi nanaaba emisaayi gy'enkoko bansalako ku madagala okitegeera nanywamanga amadagala gakawa n'agawooma nafukamirirako omuti gino emiti gye basala ne giddawo ne gisituka ne ngifukamirirako ne ngiwa ne ssente ngusaba gumpa omukisa naye sirina kye nafuna naye bino byonna mbifunye mu kristo ninnya ennyonyi lwa kristo epoloti nziguze lwa kristo ennyumba nzimba lwa kristo so mbagamba baganda bange mujje eri yesu yesu talina gwagoba ne bwoba olina omusaayi mungi ogukulukula kasukasi totegeera okusobyakwo neweenya nogamba mukama mu butuufu nakola obubi nayiwa emisaayi gy'abantu naye ensaasa bayibuli egamba nti omusaayi gwa kristo yendagaano ejjawo ekibi omusaayi gwa kristo gugenda kukunaaza gukutukuze tofiira mu kibi kubanga mbw'okoze obubi bungi yesu tajja kukulokola nedda yesu agenda kukulokola era eggulu likulindiridde okwanyiriza eggulu litusanyukira nnyo bwe tuva mu bibi byaffe ne tudda eri katonda sirirabira lunaku lwe nayatula yesu nawulira essanyu lyesifunangako mu bulamu era kati ndi musanyufu ntuuka ekiseera nenseka n'omuntu nakubuuza kiki n'omugamba tewali naye nga naawe weesanze osese so mukama abaagala mujje eri yesu nze mbagamba sibagamba nti njagala kubakkirizisa mukkirize kristo naye mbagamba my personal life yange najja nti okusinkana kristo ensi yali enkyaye nali mukyawe nga ne famire yange enkyaye kristo n'anonda kati famire yange yakomawo maama wange yeeraliikira bw'aba tampulizaako baganda bange beeraliikira baba tebampulizaako lwaki kubanga kristo mukama bampeera omukisa mbagala nnyo mu nnya ya mukama waffe yesu kristo be blessed in Jesus name amen.